omulabi waffe atugoberera Kanoni Media Uganda kyokola kya mulembe okubeera ng'otugoberera ate namwe abatugoberera ku mukutu ogwa 107 Mama FM akubuuzaako siri mulala muzzukulu wa Mutasingwa omuzirambwa mulindwa Burhani Munnagomba tuzze okubeera ng'ate tulina ensonga ze twogerako ezikwatagana ku nsonga y'obutonde bw'ensi andi ne mukyala Musiime Adrian Mwesigye agenda kubeera ng'atubuuzaako ate tusobole okubeera nga atwanjulira mbanjula ensonga gye tugenda okubeera nga tutambulirako olunaku olwaleero. Maama lamusa kubatuuliriza. Webale omuteesiteesi wa puroguraamu nga bw'abagambye nze ni mukyala Adrian Musiime Mwesigye. Ekindeese wano mu studio ndiwo ku lwa kitongole ekya Climate Action Network Uganda era ntuula ku boodi nga vice chairperson. Naye nga nze abadde mu bya environment okumala emyaka 15 n'okusukkamu. Natandikawo ate ekitongole ekya Better Planet Initiative era nga tukola ku bya butonde, ku bya environment, ebyobulimi ne development. Kati Climate Action Network Uganda ekuŋŋaana ebitongole by'enjawulo ebikola ku environment. Kati ne tusobola okwegatta wamu ne tubeera n'eddoboozi erimu erisobola okuinfluencinga policies z'eggwanga n'ensi yonna. Era ebitongole ebyo ebisinga byenyigidde mu kukola projects ezitaasa obutonde. Bwe tutunula obutonde bw'ensi mu nsi yattu Uganda tulina kye tuyita climate change, enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Enkyukakyuka eyo ekosezza etya abantu naddala tutandikire ku mental health, abantu ebakosezza etya? Kati atuwuliriza enkyukakyuka y'obudde kitegeeza nti wabeerawo ebbugumu nga lyeyongedde ate nga kimaze ebbanga ddene, ate ne wabeerawo n'enkyukakyuka mu weather patterns. Enkuba bwe yandibadde etonnya season eyo nga tetonya, omusana bwe wandibadde nga gwaka tegwaka ate enkuba n'etonya nnyingi, so enkuba etonya n'etonya nnyingi oluusi ng'ekendeera nnyo. Kati enkyukakyuka y'obudde bw'ebeerawo ate kikosa, waliwo ebivaamu. Kati muvaamu ng'amataba ne geeyongera, ne wabaawo ekyeya nakyo ne kyeyongera, ne wabaawo kye bayita heat wave, ebbugumu liyitirivu nga lyeyongedde. Kati ebintu ebyo bwe bibaawo bikosa abantu mu byobulimi ng'omuntu takyalima bulungi, bikosa abantu nga mu bya health ne wabeerawo endwadde ezibalukaamu nga asthma ne yeeyongera, endwadde nga cholera dysentery ezibaawo ku lw'amataba. Kati bassebo ne bannyabo nga sinnabatwala eyo nnyo, njagala ate nsiremu mbabuulire nti ate climate change ki ekyaleeta climate change eyo. Kati okuva mu mwaka gwa 1800 waliwo ekyaliwo kiyitibwa industrial revolution. Kati nga amakolero geeyongedde, kati amakolero ago gakozesa kye bayita fossil fuels. Kati fossil fuels ezo zongera omukka okuba nga gweyongera mu bwengula, omukka ogwo ng'obwa carbon dioxide, omukka n'emika mingi, methane, nitrous oxide, ebyo byonna nga byeyongera mu bwengula ne bisaanawo akabubi akayitibwa ozone layer. Kati ozone layer yandibadde etuyamba ate okukendeeza ebbugumu mu bbanga eriva ku njuba. So kati omukka ogwo bwe gweyongera n'ebbugumu lyeyongera bireeta kye bayita global warming. Kati ensi ne yeeyongera okukola ki? Okubeera nga eyokya nnyo. So
so kati ensi bw'eyokya nnyo ereetera nga ice oba glaciers ezibeera ku mu bisozi ebinene nnyo okusaanuuka kyova olaba amataba ng'ago agali Kasese ago galeetebwa okusaanuuka kwa ice okuva ku Rwenzori Mountain. Bwe tutunulira ekitundu ng'eky'Embale in Bududa baafuna kye bayita mudslides ku lw'enkyukakyuka y'obudde. Kati nze naawe tumanye nti naffe twenyigidde okuba nga tuleetawo enkyukakyuka y'obudde kubanga tutema emiti egyo nga muvaamu amanda, muvaamu enku ze tukozesa, akaveera ako ke tusuulasuula mu kkubo, pulasitiika ezo nazo zikola ki? Zikosa obutonde era ne zireetawo enkyukakyuka y'obudde. Ngammwe abakola ku nteekateeka eno ey'okulaba nga mulwanira ensonga y'obutonde bw'ensi, gavumenti etaddewo embeera ebayambako okusobola okubeera nga mutuukiriza ensonga eno bulungi nnyo wano mu nsi yattu Uganda? Weebale nnyo omuteesiteesi. Gavumenti era eteekawo engeri gye tuyambamu ffe abeenyigidde mu programs zino. Kati yakola kye bayita climate policy mu mwaka gwa 2021. Kati climate policy eyo erimu ebigendererwa bye tulina okugoberera nga tukola nze naawe okulaba nga tutaasa obutonde. Ate n'ekirala ekyekyukakyuka y'obudde si kya Uganda yokka, kya nsi yonna. So ngaffe Uganda naffe twegatta mu mawanga amalala okulaba nti tukolera awamu okukendeeza omukka guno. So kati nga buli omwaka nga gugenda okugwawo, amawanga agasinga geenyigira mu kye bayita conference of parties. Ne bagenda ne bateekawo endowooza zaabwe, ne balaba ne bateekawo embeera oba bye balina okuba nga bagoberera nga ggwanga okulaba nga bikendeeza amawanga gakendeeza omukka ogwo gwa greenhouse gases. So nga Uganda naffe tuteekawo endowooza yaffe nga tulina ekiwandiiko ekiyitibwa National Determined Contributions nga mulimu buli omu kyalina okuba ng'akola. Gavumenti erina okukola, abaanakyewa kye balina okukola, faith based, aba cultural institutions nabo nga bye balina okukola okulaba nga beenyigira okuteekawo programs oba projects eziyamba okukendeeza omukka ogwo gwa carbon dioxide, methane n'ebirala bye njogeddeko. So kati nze naawe tulina okuba nga tugoberera programs eziriwo eza gavumenti kubanga tutayeddewo embeera enjinge gye tulina okuba nga tugasa naffe okutaasa obutonde. Bwe tutunuulira gavumenti ya Uganda etaddewo enteekateeka nga bw'ozikoonyeeko, naye abakwatibwako bakoze omulimu gwabwe ogumala. Bw'otunuulira nti corruption, enguzi mu Uganda, y'emu ku bikosezza enteekateeka za gavumenti ez'enjawulo. Eno kiri kitya mu nteekateeka eya environment oba okukuuma obutonde obw'ensi buno mu nsi yattu Uganda? Enguzi kiri kitya eyo? Kati nakino ekyo nsobola okugamba nti yes tukirabye mu Uganda. Ogenda okulaba nti abalina obuvunaanyizibwa obw'okukuuma ng'ebibira ebyo, the Central Forest Reserves, oluusi tusanze nga abantu abamu balinamu land titles. Kati ebibira ebyo ne babigabira abantu ate abantu ne bakola ki? Ne babitema. Tugenze okulaba nti waliwo abeesenza mu ntobazi. Again twogera ku kya corruption, n'osanga ng'omuntu alina title mu ntobazi ate nga talina okubeera ne title. Ekitegeeza nti waliwo omuntu oyo ali mu gavumenti ng'avunaanyizibwa ng'oluusi yali enguzi ku muntu ate n'amuwa kye bayita illegal title. So n'olwekyo ffe ng'abaanakyewa tukivumirira. Tukivumirira ekyo, si kya bwabuntu, tekitaasa obutonde bwaffe. So tusaba abali mu gavumenti balabe nti bateekawo embeera
oba bwe bateekawo amateeka ago gakola ate nga bagagoberera tusobole okutaasa obutonde tukendeeze kye bayita enkyukakyuka y'obudde. Waliwo abantu abagamba nti bo banene abo boogerako ki kubanga tulabye obutonde bw'ensi n'osanga baleese ettaka baliye mu kisenyi baleese kino bakikoze bazimbyemu ebizimbe. Abantu abo bo boogerako ki kuba amateeka weegali naye tegabakwatako bo? Naye mu ndowooza yange amateeka gakwata ku buli omu, ku buli Munnayuganda n'abagiwangaaliramu. Naye kye tusanze ekiyitibwa selective justice n'osanga ng'abantu abamu tebakwatibwako. Ekyo nakyo kigenze nga kikosa. So n'olwekyo nze nkubiriza gavumenti ebitongole ebivunaanyizibwa okutaasa obutonde nga NEMA bwebanga nga bwe baakola mu Lubigi okuggyamu abantu abaayesenzaamu. Twabalabye no babadde bakomyewo. Abo abaayesenzaamu n'abo abanene nabo babakwateko babaggyemu balekere awo okukosa obutonde. Nga tuwumbawumba bubaka ki bw'olina bw'osibirira gavumenti kw'ossa ne bannayuganda okutwaliza awamu ku nsonga y'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde n'obutonde bw'ensi okutwalira awamu? Kati nze ekisembayo nkubiriza ntandikira ku buli muntu. Buli muntu olina okuba nga weenyigira mu kutaasa obutonde. Osimba emiti, tukasuka kasasiro naddala akaveera ne pulastika buli wamu w'okoze ki w'osanze. Wenyigire mu kukozesa ng'esigiri oba ebyoto ebyo ebikendeeza enku oba amanda. Gavumenti bw'eteekawo programs ng'eza sola n'ebitongole ebirala bitaddeko programs eza sola tulina okuba nga tubyenyigiramu. Kati nze kyensaba gavumenti bwe wabeerawo amateeka tugagoberere. Bwe tugagobera kubanga ebiri mu mateeka ebyo birungi nnyo. Kati ebitongole ebivunaanyizibwa tugoberere ago amateeka tulabe nti ebikolebwa birina okuba nga bitaasa obutonde. Tweyanzeege mukyala musiime ate olw'ebirowoozo ebyotuwadde. Otugambye mulina ekibiina oba ekyannakyewa ekirwanira ensonga y'obutonde n'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde. Abatuuliza ddamu balagirire gye musangibwa kw'ossa n'ennamba y'essimu tubeere nga tubasiibula. Climate Action Network Uganda erina offices Ntinda ne ku website osobola okutufuna. Kati nze ekitongole kyange ekya Better Planet Initiative tusangibwa Kakiri ne Bukalango era projects ezimu ziri Buhweju nga bwe nabagambye. Bw'obanga onjagala osobola okunkubira ku ssimu 0775979359 oba eya Airtel 0702579359. Weebale nnyo. Tweyanzeege bwete bwetambudde olunaku olwaliro nsonga ya butonde bwansi. Yongera maaso okubeera ng'otaasa obutonde bw'ensi. Ekibugumu ky'owulira kyonna batugambye kiri mu nsi yonna naye ggwe wooli okozeewo ki ekisobola okubeera nga tukendeeza ku bbugumu erisusse kye bayita global warming ekibuutikidde ensi yonna ate ne sizoni abalimi zibeere nga zitereera kuba katuli mu mwezi gwa kubeera nga enkuba yandibadde nnyingi nnyo naye weewuunya nti mu bitundu ebimu ate enkuba teriiyo eyematiza omulimi okubeera nga alima. Nolwekyo bale kubeera ng'otugoberera tubeera ku mikutu egy'enjawulo ngoberera ku mukutu ogwa YouTube Kanoni Media Uganda tubeerako ojja kubeera ng'ofuna programu zaffe zonna. Twataddeko akanyomero omulimi n'omulunzi ketuyita tulime ne Munnagomba tujja kubeera nga tuyiga ebikwatagana kulima okulunda butonde bwansi. Ate tujja kubeerako n'ebintu ebirala omuli abanyumirwa obutabo bw'olulimi Oluganda tujja kubeerako n'obutabo era kuliko akatabo akatambulako akatandise okubeera nga kaweerezebwa ketuyita Zinunula Omunaku. N'olwekyo agala ebyobulimi agala ebyobutonde bw'ensi osobola okubeera ng'otugoberera ate ne ku mukutu ogwa Mama FM 101.7
tubeerako buli lunaku olw'omukaaga n'olwokubiri. Abagenyi nga bano tujja kwongera okubeera nga tubakyaza okusobola okubeera nga batutangaaza ku nsonga ezikwatagana ku butonde bw'ensi, kubanga obutonde bw'ensi bwe buno obutweyagaza ate bwe businga okubeera obulungi. Bwe tubwonoona tujja kubeera nga ate mwana wattu twetadde mu katyabaga. Kuuma ensi Uganda, omuzungu Churchill bwe yajja wano yagamba the Pearl of Africa, ekivunulwa nti ekkula lya Afirika, naye yo gy'owangaalira gy'otambulira mu butuufu likyali kkula lya Afirika. Ekyo ekibuuzo nkikulekedde, onaakiyanukula eyo. Muzzukulu wa Mutasinga omuzirambwa, Mulindwa Burhan Munaggomba, nava eri ewaffe Gomba okujja okubeera nga mbaweereza. Mubeere bulungi, mweraba.